Akulira oludda oluvuganya gavumenti nga liwa omubaka omukyalo wa disitulikiti Kyotera Fortunate Nantongo, omubaka wa Kyotera John Pompalanyi n'ow'e Kakuuto, ssaako n'ababaka abalala basoose kusinkana abakulembeze ba disitulikiti eno, era ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekulo aloopedde Mpuuga nga pulojekiti za gavumenti bwe zizingamye olw'aba contractor okusuulawo emirimu. Ono ategeezezza nti Kasali Seed School, Nangoma Health Center 3 n'Ensumba Health Center 3 abaweebwa omulimu okuzizimba olwakwata ku ssente tebaddamu kulabikako. Najja neewo ne tumuwane ku ssente kuba yali yeekwasa, yajja n'asenda kye tuyita clearing n'ateekamu first certificate ne tumuwa ssente. Mpuuga asinzidde wano n'ategeeza nga bakontrakita bano ne balina okukwatibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka era bavunaanwe. Okukwata ensimbi ng'olaze nga your representation is ngenda kuzimba essomero n'ogenda mu China n'osuubula, you must be arrested and arraigned before court. Mpuuga kimuweddeko bw'atuuse ku town council y'e Kasensero n'asanga nga terina yadde essomero lya gavumenti erya primary oba secondary, so nga n'ery'obwannannyini eririwo likoma ku P2. Twaliwo primary school, tewaliwo secondary school. Eryo essomero lye mulabye mu bibaati kyekimu ku bibajjo bya gavumenti eyagwa ebyagwa wano ku mwalo guno. Ababaka bano ngenda kukwatagana nabo. Tetusaba ssomero tugenda kulibanja bubanji. Ono ategeezezza nti Kacungwa Primary School essomero lyokka erya primary lirina abaana 82 kyokka ebiddirira nga bamaze ekyokubiri kuba kugenda kuvuva kubanga amasomero amalala gali wala nnyo. Ababaka b'ekitundu kino kuli Fortunate Nantongo ne Jeffrey Lutaaya bategeezezza ng'ebisimbizo by'omukulembeze y'eggwanga eby'okutaasa embeera y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ku mwalo e Kasensero bikoma mu kalulu era ng'akalulu oluggwa tebaddamu kuwuliza. Bazadde abali wano baagala nnyo abaana baabwe babiri ng'abaana abalala, naye bwe batuuka wano olw'olugendo so okusindikamu omwana w'omuwala balina obulumi bungi nnyo. Bayira omwana ow'e Kasensero asoma paka P3 nga alina ogenda ne yeenoonya somero kiri addamu naye nga ate amasomero gasobola okugenda okweyongerayo gali wala nnyo. Mpuuga mu lukuŋŋaana lwakubye ku kyalo e Kasensero asabye bannakakuuto obutakoowa kubanja gavumenti buweereza kubanga ng'abayiwa musolo kibakakatako. Mpuuga era alambuddeko ku ddwaliro lya Kakuuto gy'asanze ng'ebizimbe bikutte mu mbinabina nga ne siiringi zisulirira kugwira balwadde. Tugenda gezaako okulaba nti abantu b'ekitundu kino tebalyazaamanyizibwa, bawa omusolo mungi nnyo okuva ku nnyanja okwo mu byennyanja n'ebirala ennuuni. Tebasobola kuba nga bali mu mbeera eyo ng'abaana baabwe tebasobola kugenda ku ssomero kuba teririiwo, tebalina ddwaliro lya kugendamu. Weetaagawo obutetenkanya obw'enjawulo. Abantu gavumenti bwe yatwalira ettaka lyabwe okulimako ebinazi nga bakulembeddwamu omubaka wa Kyotera nabo balaajanidde Mpuuga nti kati emyaka gigendamu 2 kyokka tebalabanga ku munwe gwa nnusu. Kati abaana baffe buli afuluma mu kyokusatu yakitwala nti atikkiddwa amaliriza emisomo gye, naye ng'ekizibu kiri ku masomero. Kati abaana abasinga naddala abawala balemererwa okusoma olw'ensonga nti abazadde tebalina busobozi bubaweerera. Sulaiman Sebuggwawo ne Betty Namawanda, BBS Terefayina ageesigika.